hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukumu bw'otona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka gyenkoma ky'okumanono mbadyawo naleta olw'obugoye buntuka omwanono naye wawo mubwakimpwaja mupomera nze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula onnina siku bino byokola mwana konnina byotunula byankuba wabula onnina siku bino byokola mwana konnina byotunula byankuba wasoma wagenkuga nkutya nze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga gw'osoma nze hitila musoli nga gw'oli ku nze sikugamba dde njagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanneemu kanabiri mwana gujja kunzita kanneemu kanabiri mulenzi gujja kumenya wabula onnina siku bino byokola mwana kwonnina byotunula byankuba wabula onnina siku bino byokola mwana kwonnina byotunula byankuba mujja munyambe mumbuulireko bwe mba mwita hani oba bebi Otidde. Sinnaba. Ulya Faruku mbu sinnaba. Kale mugende. muyite ntya muyite switi oba muyite my love Mr. Right Daddy Fast Tibone Mr. Jasi bwengumye bwagamba yo waaye guma kasita si bibyo. Nsanyaladde. Jasi agayenze ekimanyi Faruku mulamu. Konzera wadde Jasi. Balina omusawo naye antiisiza. Alina engeri gy'agamba. Gye baleetamu Ageze n'agamba mwenna ani patient. Aya. Mwani patient. Omanyi okubuuza ani patient. Patient kiba kitegeeza oli Omulwadde. N'agamba ali mulwadde. Faruku totakankanye. Noga abantu kiki baagala okunkola. Kati Faruku kino kikuwa reason okwekuuma ennyo. Obadde wakoma ddi okwekeberako. Toyina nalojjukira. Faruku olimba. Mbu firimansi. alimba. Faruku olimba. Lwaki wagenda weekebere? Olaika weekebeza luli engeri gye twakyogerako ntitugenda kugenda okukebera. N'osookayo. Akakodyo nkamanyi. Omuntu wagamba nti akutwala ku musaayi. Waliwo akakodyo k'omuntu osookayo. Weekebere okitegedde. N'obeerawo gwe ng'osirise omanyi. ate kati namanya sikiriwo tubateeseza sinjira kubanga embiro zenteekako Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you.
A place where style meets warmth and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home, away from home. Book your stay today. Wano bannange no need for bra. Bekolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nje bakoza ddwiro munono muliro mpovu galole kontinenti guka abazadde Weerabe kyukamu. zala kujagana walala gweturumafe omwana agenze olwo lw'empito lwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekigere akalipagana esindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kirabe Otandise obuti oli ku pressure ko kirabe sifa abagamba ogw'omulaavu. Sigwa abagamba ogw'omulaavu. Ne Sharifa. Wandiriza n'olejjayo ekiveera ekyo. Nimbye ebirimbo byonna biweddeyo sikyalina bipya. Wabeewo akwatirako. Jovi yagenda okwatireko Sharifa muleete ebintu. Temumweyogerezaako. Bannange, nimbye ebintu bingi. Ali ku ssimu emuli mu ngalo. N'enviiri ne bamusiba buli kimu ne bamupima n'olugoye. Kati bamugamba mu mmotoka. Ishadya tuula eno weekweke totunula mabega akaviiri tugenda kalonkingira wali. Kati amanyi tugenda launchinga nviiri empya. Tusibye enviiri empya ne tujja ne tuba tupima olugoye. Papa najja ne bamupima engoye. Papa yalimbye agenda mu lumbe. Kumba ali ku Wash Fashions yeegezaamu yakajje Kampala oba emirundi emeka. Ejjo ne tumuleka mu saaluuni ne mulimba tutandika meeting ze ez'emikolo ng'onyirira. Kati bwe baapima olugoye ate nadda n'alwegezaamu ne mugamba edda njagala tubeerewo nga tumanya ebipimo bye wadde emikolo teginnaba. Kati agenda laba nga olugoye lwe yayambalamu alusanze. Kati tuze tumugamba totunulayo takkanya ku mutwe gwo kati oyagala enviiri bazirabemu. Kati Millicent bwaze ntumugamba Millicent kyo tusanganga mu mmotoka beera eyo kati akaviiri ka munno kalabyemu. So Faluku kigenda bba bwe kiti. Ogenda proposing nkozi. Oli mulaavu. Hey! Eddoboozi yange tewuli eri mbadde temumpulira kati leeta wano tweteeketeeke kuba obudde buli kuziba. Mujje Sharifa musoke muleete bring. So Faluku. Will you marry me? Kwata. Ojja kakasa. Jawo ekibeera. Gwe. Zino design za papa mulinde twetegeka. Papa obaana kati nze mane ndowooza bwenti. Nze mane ndowooza tugenda kukola bwe tuti. Papa mera adda ngambye oba ngende ngire nga mukola makeup ne mugawo mukolera makeup olwo surprise etandise offa. Agenda kufuluma nga bwali. Nga naye Faluku oli bw'otyo tonnakyusa ngoye. Ogenda kyusa luvannyuma nkwate engatto z'omugole. Zino design za papa Faluku okuva ku Wash Fashion.
Yagenda okwambala. Tetwagadde kusooka kuteeka ku live. Papa njagadde engoye zo zibe wano steady. White tagenda mu ttaka. Kyova tubateereddewo green carpet. Engoye tetwagala zikole ki? Zigende mu bucaafu mu ttaka mugenda ku era kino kifo bagole. Era abamu bajja tandika obange kuba mulinoonya walala. Mugenda kusala zi shortcut n'emmere bw'aba tannalya mulinde mba temunnalya. Kati zino ngoye za Shadia. Bane kano ke kaseera Faruku nali ku bunkenke. Jas walobye tutaleese. Bannange ekirala ekiriwo gana mawulire kansoke nga bawi. Muwulira kyama. Papa yajja lwe yajja omupimako engoye. Papa ne tugenda ne yeekebeza. Mulamu. Papa ne tugamba papa tebamukebera na sirimu yekka infection byonna tayina. Ne tugenda mu ddwaliro erisooka ne tugenda ne mu ddwaliro eddala. Teri kirabo muntu nze bwe mbanze ng'omuntu azze okumproposingira teri kirabo kisinga nze nganze na kiconsideringa ne mugamba. Naye nga nange nkimugamba ntya ne ngamba omwana w'abandi we bamuweera awo amawulire nga nzaabireese kino nkiddawa. Bane jasi nakankanira mu mmotoka nankwata nangamba guma nze mwesiga ali okay ne ngamba bannange nzaabireese tebakebeza maaso. Mune mukama mulungi tuya mu ddwaliro erisooka nga papa ali okay ne tugenda ne mu ddwaliro eryokubiri ne bakebera byonna nga ali fine. Nga ali fine. So mu birabo papa byagenda owa Shadia mulimu ez'empapula zaki ez'eddwaliro. Jaso jasika akantu maaso mweziri oteeke mu gift bag bwe mwaguze. Mu birabo ebirala bino byonna ngoye za Shadia byagenda okwambala omugole. Kabisa waliwo ebintu bye byendaze. Maajamu bingi. Jasi gift bag akalala kagenda mu ringi obutono bwe nabagambye okugula. Papa olunaku olwaleero Sharifa lisiiti ye n'empeta togireese. Papa olunaku olwaleero ogenda gabira Shadia original silver gwe bamala okupimira ku minzaani. Yes, gold bamupima. Enempeta Shadia ne bwayagala giddayo gitunda mu dduuka lyonna eritunda original silver oba gold baddamu ne bakuwa ssente zo. Omukyala ogenda muwa empeta eri original silver. Gye bamala otteeka era lisiiti yammwe eriko nti eri grams bweziti era bwetatuuka Shadia tugenda kuddayo ne lisiiti yaffe empeta bagiresizinge baziresizinga yempeta kandageko agenda okugira yekka yene empeta gy'ogenda okuwa Shadia. Njagala Faruku asanyukire mu kintu kino kuba tuyise wala tuyise biwanvu. So this ring njesiga nange yemu ku ring ze nandyagadde bampe baba bakola ki kati empeta eno gy'ogenda okugabira Shadia olunaku olwaleero. N'ekirala lwaki njagadde empeta nga emalayo Shadia ne bwatugaana leero tugizaayo ne batuddiza ezaffe. Ekirala fe abakyala abasiraamu proposal oba engagement y'empeta gye tuba tufunye yokka. Tebaayo byagenda mu kyaki ofune empeta endala. Ekyaffe awo ekirala kiba kyaki nika kuwoowa Junior. Lwaki ombuza okuwoowa enika bana etufudde kyekyo ne kuwoowa kya Luganda mamanze kyekyo. So baba bagenda kusiba nika eba ya mutima birayiro n'okuwaayo amahare tebibaamu mpeta ndala. Kati eno empeta ye gy'oba nayo forever gye bakuwa ku proposal. Mukitegedde kyova olaba nagambye afune the sweetest ring. She's a good girl. Faruku mwagaliza bisinga. He's the best. Ogenda kugaba empeta Faruku abasajja abasinga gye batalina mukisa kugaba. Simanyi bigambo bye byogenda kukozesa naye nakugambye fe abakyala ke kaseera naffe ke tuwulira nti tubafukamizaako ako tokeerabirayo.
ebirala simanyi byona ayogererako mumulageko nga bwafukamira Faruku tulageeko nga bwogenda ofukamira katulage Faruku katusooke tulage Faruku ye kyamaanyi mulwaki mwe mulowooza mbu ye tamanyi Faruku okumumbu bakuyimiriza mulage Pamela Pamela baabimukola dda Faruku bakulaze so byogerereko byonna wanje kuno kweko wansi right Pamela gwe bakugira na right so kati embeera bwetyo bweri sagadde sooka teekako live kubajja kubagiraba era eno moment kati Shadia agenda fuluma normally ngebya simanyi oba yanguddemu kuba okubanga omuntu mbeera naye 24/7 ewaka namwevugidde ne mutwala mu nviiri nimba neŋŋamba ow'enviiri toyogera ow'enviiri bannaye yakoze statement ne tubulofa Shadia yadde yakafuluma emmotoka ow'enviiri najja nagamba nedda wamulondedde kano naye tusibe kano ke kanyumira mu vidiyo ne mugaba ebyoyogera byaki ebya vidiyo ne mugamba fuga omumwa gwo nyamba tonyega because we wanted Shadia to have a real surprise tosaalina na kushifa notafuna ku surprise ya ddala so sicho Jovia so we want a real surprise katusaba anyume katusabe benjoyinge moment yaabwe kuba leero tushandise olugendo lwabwe ate njala tulutandikire mu ssanyu sicho Faruku so kompe so Shadia agenda sooka jje bw'amala okutuuka tugenda mubuulira amawulire agaliwo nti abimanye nti mukolo gwe tugenda mu proposingira na biki naye nga Faruku tannamuwa mpeta agenda tugenda bambale Faruku agenda ayambale ne Shadia ayambale njagala propose eno ekifaananyi kirabike ekifaananyi kiveeyo nga binyumye naye kati wano kamala okutuuka tukimulage nti tuli mu mukolo gwo sikyo era ndowooza tukube ku buyimba obutali bwa copyright obutambula ya tuteekeyo obwo obuyimba tukozese obwo obwaki kayimba ki ku bwange kayagala ennyo akayimba ku bwange kasinga kwagala surprise ataaka badde manyi ayagala omugole yasa omugole kako nga gwafumbirwa naye omugole ke kadde kasinga okugirawo Faruku empeta kebeera omwo kuba Shadia ayagala empeta twanoonyezza ewaka akawetako wamuwaako nga sampo twakanoonyezza tukabbe tugende tupimeko sayizi katubuze eddagala naye namubiru agambye etaddemu ebbaluwa y'eddagala ekikigwe ate eddagala lyaki ebbaluwa y'eddagala jasa ekyo was that necessary so banange empapula za Faruku zizino from the hospitals we trust agenda zikwasa Shadia ekirungi amalwaliro agamu kuge yagendako Shadia muyisawo kumpi everyday sikyo bamukebera negative tayina infection tayina siriimu ne bino ddwaliro ddala Atlas X Medical Clinic lino Kaleni laboratory yes tugega amalwaliro mwe twagenda we are organized teka mugundi endala gift bag Faruku wegumya nnyo naye omaze n'ogamba mbu ojja kutya akaseera ako sikangola ne Bobi Wine yatya Bobi Wine yanyumya lwe yasaba Babi okumusaba obufumbo naye ng'omukazi gwatiirako yamuzaala mudda n'abaana bonna era Pastor Bugembe be baali oba banyumya naye nga bamubuuza oba bali mu kyaki ya Pastor Bugembe nga bamugamba lwaki watya nnyo ng'ate omukazi wali wabeera dda naye kuva ng'ali ku kampasi mukuze mwenna n'agamba nti awo omukazi wabeerera right wabeera like wasobolera okugaana because bw'oba mupya ninza okukkiriza nga simanyi mizeejo
bw'oba mukadde maze okumanyiira nti ono omusajja owange mubanda wa kabaka biki byonna essaga zonna entalo zazaabeeramu omukazi zonna abaddewo n'abiraba awo agambira ku byempiseemu naawe si kampeta kati yali nervous anyumya teri lwe yali awulidde nga atidde ng'olunaku lwe yasaba babi obufumbo so it's understandable and normal kati Shaddy yajje mu style ki kyemmanya muyaaye atamanyi kati awulira tetukuba music tawulya buzindaalo agamba storage nze mbadde ngamba mbadde nteesa live bamanyi otambuza ebintu byaffe nga tebiri organized nga oluusi network egaana nze mbadde ngamba live tugenda giteekako nga already abagole bambadde nga ne engagement ebaddewo banaabiraba ku YouTube at least video zaffe bazisaleyo zitambule nga ziri clear bamanyi otusalamu nga omuntu emimwa gikyamye yenna alabika atyo ne bateekayo ebyo ng'omuntu tanyumye tetugenda tuteekako live for now katusooke tufune moment tubateekeko oluvannyuma yakuba ate tulina obateekako kuba bonna bakomye bamanyi nti leero tutandika meeting yes leero bamanyi tugenda soma budget naye katusooke tufune ka moment kaffe kano jasikeeke esigadde mu motoka okay najja luvannyuma so Faruku twakoze keeke ng'eri mu shape y'omutima ng'ebbaluuni eyo it's very big era bambi mugenda kulya keeke mubeerewo nga mukimanyi naye keeke eriko nti Shaddy you said yes to Faruku kitegeeza Shaddy bw'atagamba yes eri Faruku teri keeke kati buli omu kimukwatako okutusabira yes keeke eriko Shaddy said yes to Faruku n'ebigambo byonna ebiriko ebirala kati tusabe naye otuuya naki mukulu kati so Faruku I want you to always remember this moment era njagala weeyagala obulamu bwo bwonna kuba kino kye tuli mu kukola era bye bino n'abaakabi abamalayo bye bakola kugula mpeta nnungi kusaba mukazi bufumbo so right now oli ku experiencing ekintu nti omuntu oluusi okusitula shifo mu planningira kino nti mpropose ntya empeta ki okitegeera so kati oluusi netubitegeka n'omugamba tutegeke mu kifo bwekiti oba mu proposingire ku lyato oba kati oli kufuna moment eyo eya buli muntu owakabi era njagala weegambe nti oli wakabi okiwulira nti oli wakabi weddundu neddundu osobaayo owakabi okuwa owakabi tekikujjaako lwani negyobeera yes so kati oli wakabi oli special oli w'amaanyi okitegedde ekintu ekyo era mmanyi right now kuba tulaba abavubuka bangi abali eyo n'abasajja bangi abali eyo abali mu kwegomba ate balinda oyambale so mikwano ng'obudde bukyalaba Pamela tolwawo ku makeup because nyatumuwa akawetanga tulaba bulungi moment eyo so katugende mu kaseera akakokuleeta Shaddy tukube ka surprise atakanga bulijjo kati tukole tutya munone ani amunona jasa amanyi okwonoona ebintu bw'oba omunono ogenda mugamba oti ate nakulabirawo ng'obufumbo buno olinga atabwagaliza mugamba omuyita ekyakimanyi tekisoboka nti just like that nti mami akuyita ate era bw'ogendayo agenda kugamba mami yaŋŋambye nnindeko kati leeta nze kinange bwendabanga nedda genda jasi mwesize ono jasi wakabi jasi sikuwaddeko script yakweyogeza bigambo oyinza okweyogeza mbwe nti munnange papa ali eri akuyita bannaye jasi tekikola amateekako akayimba oninanze naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwakumukomo bwotona surprise
Okay. Wow. Banaye ngonyumye mwana akaviri Shadi. Akaviri banaye kalonchinga meeting. Kya? My love, you are so beautiful. Wow. Even me, I surprised. Even you I surprised. I am surprised. Wow. Ogwe ko muwo mutima gwo. Amuho gwange gonna. Sabula. Soma akagamba Shadi akagamba katya? Akagamba kasoma katya akaliko? Kagamba, will you marry me? Will you marry me? Mama. My love, I have nothing to give you, but I have my heart. You can have his heart. Nze ndowooza nga Shadi yatannakaddamu. Lwaki simaze mwambazaayo kateeteeyi ke namuleetedde? Nga tanagamba yes to Faruku's heart. Wa Faruku abalala gye basabira obufumbo nga balina mpeta. Ye Faruku alina mutima gwe. Aguleese nga mulamu bulungi gutujja. Ate ogugwa gumyansa. Gushayininga okitegedde. Wuuno ng'afukamidde nakyo yakitaddeko. Olabye ng'afukamidde. Nze ngamba simanyi Faruku ayagala sooka agambe yes oba tusooke tumukyuseeko ayambale ka dress. Tusooke tumukyuseeko oba ayambale ka dress. Pressure teekutte. Tesobola ko. Shadi yagoteesa otya mune Shadi yanze nakutegekeddeyo akateeteeyi akagendera kaviiri. Atandise ogatta maafi. Naye nga mukwano sina bingi bya kugamba. Sijja kulimba nti ngenda kwagala nti no paka nga bwendifa. Anti Luleke Victoria ng'ekaze asobola kugamba naye ndayira bulamu bwange bwonna nti nkwagala. Era mutima gwange kyenninda ansa eryemu yokka gye njagala okusinziira mutima gwo gwe kyonna ky'oli. Naye nze kye njagala okusaba, will you marry me? Will you marry him and take his heart and you give him yours? Anti Faruku yatulemesezza. Tubadde tumutwala ayambale baabo abo bonna nno bazze kukola ku ggwe. Nenkulimba nti nno bansabye mbatwaleko out. Nze nimbanga ebinyuma. Nze nakkirizibwa okulimba Mukama namusaba. Namusaba ne netondera n'ebirimba ebiddako mu maaso. Sharifa nga bamutegeke engoye muyingire. Sicho? Yes. Yeah? Kumala kola you take his heart. Shadi yatayagadde kuteeka munne ku bunkenke. Webale nnyo webalire ddala. I will never forget that answer in my heart. He will never forget that answer in his heart. Even me, I love you so much. So much. Ate bwe budde oyogere ne bye wamulimba nti bwe wagamba nga oli mulumbe lwa mukwano gwo nti wali nange.
Ye amazima gali kufuula ow'eddembe. Katusooke bambaze bali nabo ba Sharifa bandi bubi kakwatireko yo haati. Bannaaye abatulaba Shaddy yakabamalemu designinga mu ndeeyo. Bamuteeke mu mbeera eri yennyini ddala. Just bannange tugulubye ne keeke ewaka. Olwamala okuteeka mu saaluuni n'envuga misinde no ne keeke. Nga tetwagala babe ng'ova mu nviiri aba delivery bagireeta ogigweko osomeko. Nice surprise zino. Isaac n'agiddusa wansi w'ekitanda kye. Kati ku makya bw'okedde obwedda twekuba obwama. Keeke bannaye mugiteekeyo. Guno omuddo tugupanguludde mu tenti. Olugoye wali teruddugale wabaawo enfuufu. Tagulabyeko. Kati abadde mupangulula ebintu ng'akanula amaaso mu bbuutu. Ne mugamba. Bw'omugambye. Kati Jasa ayagala mugamba okoze nnyo IPA. Bannaye okoze nnyo. Okoze nnyo. Omanja y'etaano bagikufuuye ejjo ku live. Naku surprise nze n'engatto peya 3 ezijjo. Mitwalo 45 nagakutaddemu eggulu. Oli mubbi. Abantu tebasiima bambi. Amanga ago walabidde. Jasidamu nebazeeko tuwanebaziza bulungi. Wallahi. Wamma mwambaze Shadya ndaba papa banna. Kale tunyumya bya Jasi. Papa ali mu nsi ndala. Ali bwati atunulidde Shadya ali bwati. Bye tunyumya tabiwulira. Bannaye yingira bakwambaze. Bino bya papa babimpe. Toyina best man. Kati wabanga ne best gogamba wo wa best man nga ne kulwa proposal tazze. Ate Faruku abantu bemuleeta ne muwe ebitiibwa ku last minute. Mbaggwe mbwewera zende kisabeera mu meeting buli lunaku. Bajja oluvannyuma ne batula mu VIP mu best man obwa best bwe buli wa wano kati. Obwa best man ye kati banamanya ate olugero kubanga faba yes akavi okwata kaviri kani afana kani kako ize ne mukama kale obo yawo kadmanne wa already naweddemu sene zina kukaddemu ejjo naweddemu mpozinga nkwata akafaananyi olemwa kati anto abinyumizaamu Junior boyogeranga kamera agijjayo kati okubanza oba carpet naye nga bannange mwebale kubaawo olugendo yonna gye tuyise bino byonna bwe mbiraba ndaba nti nga bwe twayogera mu kutandika nga tutandika ebintu bino tetwamanya nti ate Faruku alifuniramu ki omukyala. So byonna tutandika olaba. Yes, katuyinza olowooza mbu Shifa eddundu yajjirira Millicent naye nga Shifa ate mube yajjirira abalala mwalimu ba Faruku. Naye nga tetwakimanya nga ne ba Faruku okusanyuka kwalina kuyitira eri essanyu lyetooloole. Kyovula ebiseera ebisinga tetugaya bintu, tetugaya mbeera, kwegamba gwe togaya mbeera eno. Kuba Faruku singa teyatuula naffe ne tutambula mu lugendo luno ate Shadya yandimulengedde. Kati munnange ekijja maaso awo buli omu agumye munne bambi. Ani yatukuba? Sylvia. Wakukiraba leero ow'omutima omunafu. Ateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nje bakoza dduyiro muno muliro
tuzalire kula kuzaala kujagana walala gweturuma ffe omwana agenze olwo lwepita olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watonninya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watonninya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanaabye mata ataalumwa ku nvunza kazibe ensekere tumusembereza obuwere ozunga onotumera abagole oba tijja tijje okola ngeyiyo omuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejja lumu mu bulamu kati weerage oba obalumya abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watonninya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watonninya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya bunoonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe ndalimba 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 n'omulungi wensimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kumulamu kitumu wayina kyabula muleke nga kyabule kanange nfuna omuntu omulangatufu omusengete omulungi otimata munange nsangaire wabona kumwoyo enda omwoyo gwakudumbuda mbayina kukwanenda omwoyo bwetigutereire nesaawo kugemerera obitani bwinogemerera omulekula ensolo emuli akawala kakanuire amaiso ayendi waiwali bwefunye waibuba nesaawo kugemerera libaire binduma nsanike mujanja bezire alabwenita nsanike mujanja bezire omwoyo gunduma nsanike mujanja bezire libaire binduma nsanike mujanja bezire abantu bavuma nsanike mujanja bezire
Marina Chipya. My love. Singambadde sikumanya obadde ombuzeeko. Ndi musanyufu nnyo olunaku lwa leero. Era bambi mbadde nkusaba ebigambo byange bibeere kijjukizo eri obulamu bwo olunaku olwa leero. Nange bye nnaasuubira okuva mu ggwe birinzijjukizanga olunaku olwa leero nga nkusaba obufumbo obulungi. Mukwano, ndi wano nfukamidde bambi nkwegayiridde onjagale nga bwe nkwagala. Omutima gwange musanyufu nnyo nnyo, naye tegunnasanyuka nga sinnawulira kigambo kikuvaamu kinsanyusa. Naye nga ggwe musanyufu, naye ogenda kundaba kungulu nga nange nsanyuse nga mmaze okuwulira ansa ekuvaamu. Akalabo kaneno kennina katono nnyo, naye nsaba okambale. Mukwano, nkusaba bufumbo. Will you marry me? Kale ne mutaka kubiranga. Amusaba bufumbo. Mwawunze temubirabangako. Tebamanyi nti bali ddundu. Muli mu Amerika. Kuba nze buli wenjogera naawe nfuna ekitangala mutima gwange. Buli wempulira ku ddoboozi lyo banga ali naawe. Buli wenkumiisinga nga soogeddeeko naawe manga atali mu nsi. Nenduzinga olunaku lulamba nga sikulabyeko, buli kimu tekintambulira. Bwe mba siwuliza ku ddoboozi lyo tulotuula. Mukwano, will you marry me?
Yes, I will. Mukwa neyanziza nnyo neyanzeege nsanyuse weebalire nnyo ddala ddala. Mukwano nabadde sisobola butakola kintu kino nga sinnakusaba bufumbo. Baluwa zino za njawulo okuva mu malwaliro ag'enjawulo. Abasawo bankakasizza nga we sirina wadde obulwadde n'akamu mu mubiri gwange. Malwaliro ag'enjawulo ate naawe osobolera omutwala mu malala gy'oyagala. Oyinza okugamba seesize malwaliro ago. Oyinza okugamba nkozi ompita mami, oyinza okugamba mami ali tiimu Faluuku, bayinza okuba baafuna amalwaliro ne bagulirira kuba abantu babikola. Naye nange nadde sisobola kusapootinga kintu kino kugenda mu maaso nga nze Faluuku owange kuba twali waka Shadia lwe yavudde waka ewaabwe ng'ava okuziika. Naye nali nakyogerako before, nakibagamba ndoza mubadde mukimanyi. Nammwe mujjukira nakyogerako wano mu meeting. Kati Shadia we yakomyewo n'aŋŋamba akagambo n'agamba mami bambuuzeeka ye omuntu gw'ogamba mugenda kwewasa mwagenze ku musaayi. Kati Faluuku olunaku lwe yajja twegezeemu engoye ng'olese eno meeting eyasembyeyo eri gye tuvaamu yajja ne dates kweziri ne tugenda ne tukola test mu ddwaliro erisooka ne tulivaako ne tugenda ne malala gonna ng'ali negative. Ate ne batamukebera siriimu yekka ne bamukebera n'ebirala. So kati ye yabulayo ndowooza okutwala ggwe. Gwamanyi kyokyogerako naye wakabuuza then era Faluuku ne mugamba n'olunaku lwe nakugamba nti weegambire Faluuku yogera naye nga lwedde ffe twakukuta dda onaatusonyiwa. Mukwano mbadde nsaba ofune obudde otunuulire ebbaluwa ezo n'ebiwandiiko byonna. Bw'oba nga tonneesiga oba nga teweesiga na mami oyinza okugamba nti totwesiga, funa olunaku tugende ffenna. Ate nga teri asobola kunenyeza nze era bw'oba tonneesiga kyensinga n'okwagala. Ekyobutatwesiga bino zino nsonga za bulamu bannange. N'obotanneesiga ekyo kyensinga okwagala. Era zino tetwazikeberera ggwe, zino twabikeberera nze. Nze abadde ayimiridde mu nsonga zino okusapootinga olunaku luno lubeewo. So zino Faluuku yeekebereza nze. Zino results zange sinazizo. Sikyo kubanga kyandibadde si kyamagezi nze okusapootinga kyeyali ayagala okupropozingira nga simaze mumanya. Okitegedde mukwano kyekyo. So zino results zange but goyina right obutazeesiga 100%. Kiri oke obutazeesiga. Akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watoninya kirabe nnono yagala okulaba omugole muli w'abagole wamma mukubire yagala okulaba omugole. Akalipagane asooka mpe haaga. Tiyali haaga gye wampaye.
ngenda sooka okwebaza omwami wange. Akagambo omwami wange. Ndakuba sigenda fukamira naye nga mu mutima nfukamidde. Lunaku lwoli Faluku leero okufukamirira. Mukwano neeyanziza nnyo neeyanzeeke. Bwe bali kundowoozaako n'okunkulembeza mu buli kimu. Byonna nsiima nyinza oba nga oba sikulaga nga tondaba nti mba nsiimye naye ekituufu kiri nti byonna nsiima. Mpozi ebyokukukuta byo sinnabasonyiwa wadde muŋambye mbasonyiwe. Mwanimba nnyo nogera n'oziika kale. Naye nga mpozi neekukya empapula zino. Empapula zino ekituufu wadde bampadde olukisa oluba nga sizeesiga naye nze nkwesiga gwe ng'omuntu. Kati sisuubira nti ate era muyinza okudda eyo ne mukukuta oba n'obuzaabuza empapula. Kati n'olwekyo sigenda kubeera nga nziddamu, ngenda kugenda n'ekyompadde. Mukwano, my love, weebale nnyo okusiima, weebalire ddala. Abangi bo basiima balabyeko nga bakakasizza ekyaddala, naye nga gw'oba osobodde okusiima ng'ate ggwe onneesize nange nga bwe nkwesiga, nange nkukakasiza ddala nti sikulimba buli kimu. Naye ng'oggyeko ekyo kye nnakugambye nti nno ngenze kuziika, n'ekibuuzo kye wambuuzizza kyo kituufu nasese. Wambuuzizza nti nno ng'okedde gwagenda otegeka olumbe. Ekintu ekyo kyansanyusizza nnyo ne mbula ansi ey'okuddamu. Nasese busesi nga saagala mwonoonera munnange surprise yange. Mukwano, ekyo mu ekyo bw'oba nga kikunyiriza ky'oba onsonyiwa, naye nga neeyanziza buli kimu kyonna kyonna. Neeyanzeeke okuneesiga, naye ngenda kwesiga. Naye nga weebale, onyumidde bannange, onyumye. Waaw, yono yennyini. Oba ali naye nga weebalire nnyo ddala ddala, ndibeerawo buli kimu. Nyongera okwebaza abakwambaza n'omema. Fashion bannaaye and bridal ebikola. Aba Fashion nammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nange olaba wennyumye, nange nnyumye. Bambi batwambaza Fashion and bridal. Basazeewo twambaza okuva ku ntandikwa paka enkomerero y'emikolo gyonna. Fashion bannaaye babawagire, era nsaba nnyo babawagire. Fashion mujje
mujje muwagire Wash Fashion bannayo olw'ebyambalo ebirungi byonna babirina. Bakyangibwa bwe Makindye ku Madinisa bwe basangibwa awo. Olugendo lw'okumpima olugoye ndo twatambula ne tugenda ne bampima olugoye ne tuvaayo era kati n'ebyali bigambo ki mu kuntwala byali byakumpima lugoye gundi gomasi egenda kukyala woto ewanya nti bagenda kumpima gomasi egenda kukyala naye lwakubeera wadde wakukuta kolo nawulira akaama ng'oyogera ku dress kyo nakiwulira. Dress saakola kaama nakugamba bamupimire ddala n'ebipimo bya dress tube nga tubiina neŋŋamba Sharifa mutwale bamupime n'ebipimo bya gomesi anti ebya Sharifa byo byali bya gomesi yokka anti era nange nenkwetwalira ku dress twagenda ffenna kituufu ng'ate taatulumya bitunge mu speed kati laba bwe tukutungira olugoye ne luggwa kasitoma najja nalwesiba kera olugoye lwayambala musirwerumu twalutunze jjo mu 8 hours ate nga nalwo wanyamba si lwange ng'obunkenke bunzita twalufunye nno kiro ne bwe twabadde awo ku live ekiro twebase 10 ez'ekiro olugoye balulesenga 6 ez'ekiro naye nga kasita ekirungi nti twasobodde ofuna era olulala ate ng'era nalwo luntuukanga luli lwakuba luli wali oŋŋambye si lwange n'ensika omutunzi ne mufulumya waŋŋamba si lwange nogana just abadde agakonfaminga bipimo byalina byakiraya nti oli alaba bikwatagana n'ebibyo naye nga obulimba kasita buvaamu ebirungi go ge mazima eyanziza nyuma all the best kati keeke yiyo bigambo ebiriko every love story Farouk tusomere keeke Every love story is beautiful about but ours is my favorite. Wanje buli story ya love yaffe nungi nnyo n'ebiseera byaffe n'embirooto byaffe n'ebirungi byaffe every love story buli lugero lwa mukwano lulungi naye olwaffe lwe lukyansingidde wansi Shadia you said yes to Farouk keke yakuliibwa Shadia mu lugendo luno kyekizze wabisuubira ng'otandika okuba ne mutubuulira abantu ku propose boogera oba obadde okisuubira okuva mu buto negga kino abadde osanga yambabye asanga afulumye emmotoka awo ng'akimanyi ngenza ofuluma mu mmotoka ng'era sirina kyemmanyi nentuuka bwe bansibidde enviiri no just wagamba luli nti tugenda launchinga meeting zaffe kati just kyekyabaddewo nga kyemmanyi kyokka kyekyo kyewaŋŋamba ekyo kituufu onyiyiza
nani agamba kamusibe kano kajja kwakira mu video ne mga video chani yabigambe gezo bigambe birungi byokka naye ng'ekituufu byonna tebibadde byangu just kuba kugumiikiriza oba ŋŋambe ki n'okwesigaŋŋana bisigadde byonna ne mubikwasa Katonda. Olugoye ndwagadde nnyo. Kameekapu ko nkugamba naye nga ekituufu byonna mbisiimye era nga siina bigambo bingi go ge mazima. Just neebaza buli ssekinnoomu abakoledde awamu buli alina kyataddemu omukono okubeera nga bino byonna bibaawo. Aba Hoshi Fashions tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Kati nno we natandikira okwagala ebipimo naleeta ekiboozi ekigamba nti ne Shadia oba nkutwala ofuuke omukozi wa Hoshi Fashions kati nga njagala nkulimbira eyo ŋŋambe mbu bakupima uniform kumbe bapime dress gye njagala naye ne ŋŋamba kino ŋŋamba nnimbye kinenemu ne ŋŋamba bajjaasi kino mba nnyimbye kinenemu nakyusa ntya story story yakyuka etya Shadia bannange Paul waŋŋamba bulungi nti ngenda genda nfuuke omukozi byonna ne tubiteesaako kati enkeera wadde okantema nagenza otuuka nga Sharifa yafunye edda abawala anti namugamba afune abawala ate mbadde siyinza kwekyusa nze nabimugamba kati yabafunye edda ate nti ate n'abantu bennyini bajagamba nti nakuleeta kubeera nga nkweddiza ate obeere ng'onkolera n'ekirala nogamba sisobola kuzina ate oyagala abalabi abagenda ozina sijasobola bya kiralu kuzina kukola byabavaako nange nenkugamba oke mutuwuubireko bannaye Ateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza dduyiro munono muliro mpobugala ole kontinenti guka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gwetulumafe omwana agenze olwo lwempito olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kirabe nnono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kirabe nnono njagala okulaba
wenyumire kawakoze ne ku mmere n'ebyokunywa kiriya kankuba omugole ompulire omugagga otegese guno akalipagana sindikagano zolaba jagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso jagala okulaba omugole gwena watoninya kiraba ennono jagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire jagala okulaba omugole akalipagana sindikagano zolaba jagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso jagala okulaba omugole gwena watoninya kiraba ennono jagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire jagala okulaba omugole katonda bwakuwa okamaala ennume baliwo abazaalira ekkula senga w'omugole oli weffere mama baganda b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzine n'ekimere tukirye